Entiisa ebutikidde abatuuze ku kyalo Kabira mu ggombolola y'Emaanyi mu disitulikiti y'e Mityana ku makya ga leero abasirikale babadde bagenze okukwata Isaac Sendawula agambibwa okuba omumenyi w'amateeka bw'anyakudde ku musirikale emmundu n'akuba omu gwe babadde naye essasi okukkakana ng'afudde. Attiddwa Isaamu Nangereka w'emyaka 35 omutuuze w'e Serinnya ng'abadde crime preventer era ng'ebbanga lino abadde akola ne poliisi ejemukwate. Ono yamukutunziza emiti ate n'atayagala akyokere wakola ki wakimutundidde n'emiti kwembulidde information eva mu miti omwo emiti naye abadde akuuma mikuume kati n'atya mukama we kusanga kiki ekyokero nga kiri kuki ku ground kati n'amulumba ono n'alumba complainant eyaleese omusango n'agenda n'atanguula ekyokero ekyo ono kwe bamusangidde nanyini Sendawula poliisi emulina mu 5 ng'ono tumuguddeko emisango egy'enjawulo okuli ogw'ettemu n'emisango gy'abadde aweerennemba nagyo egya malicious damage ne assault nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Oluvannyuma lw'okwekebejja omulambo poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mityana.